Nansana municipality yesobodde okukoma mikono gya opposition. Tegeza n'entebe era yatwalidde wa. Already badde ya NRM. So yesobodde okubanga ekomawo mu mannya ga Kaana Kambata. Naye era bujja tunula. Era wakwanda wudde nti Yusufu Bugaga sirina saaga kwogera bitali confirmed naye baamukutte. Naye bw'otunula mu bonna bammeeya abakubiddwa. Ono yabadde omulalu. Omulalu atya? Anti senda yafuuse ya ddalu. Omulalu yayitawo. Abadde yekyanga. Abekira bagezezzaako awo mwami Mutebi ne yegatta ne oli Haji wa NUP okugenda bakomplainingyako n'endowooza ng'obudde bukoze eki? Buyise. So Kaana Kambata oluvannyuma lw'okutoba ye yamaze ne bamulangira. Nze sooka Kaana Kambata. Kaana Kambata atobye. Kaana Kambata atobedde ekifo ekyo. Meya omujja omulonde owa Nansana municipality sebo tusoko kwezaza ku BBS final owulira otya biki byoyiseemu okutuuka ku bwanguzi buno? Kyamazima ndi happy kulwa abantu b'e Nansana waawonyiza obutabeera happy kulwange olw'okuba nti democracy asobola okukandalizibwa okutuuka awo nti tumaze essaawa 48 nga tulinze tulabe ebiva mu kulonda naye nga kyabadde obvious nti akalulu twakawangudde. Nzikiriza nebaza omusajja ono waneeno Kanso Kuku Amosi gwe twasuze naye awo nga tutunula bwe tuti. Olunaku lw'ejjo twatuuse mu Tale Center nga batuyise kutandika osoma ne batatandikirawo. Batandise osoma tezibadde mu ssaawa 11 awo 12 ng'obudde bukya basoose na ggombolola y'eggombe ng'eryoke. Ne bagenda ku ggombolola y'Ebusukuma kati nga waliwo abeekobaanyi ne bakyusakyusa results ezo. Wakyusa results osange oliwo yafunye 12 ngeno bongeddeyo 2 nebeera 212. Kakati ne tukirabuukirira eky'omukisa omulungi tiimu yaffe ng'ekulembeddwa mukama waffe ono Wakunga Mukalazi Steven yalwanya olutalo ne bannaffe bonna bacoordinator baffe aba National Unity Platform okwetoloola municipality yonna okumakinga sure nti tufuna diala forms era diala forms zo tubadde nazo nga tuzikuuma butiribiri agenza okusoma ebitakwatagana ng'ebbaasa zino zolaba zijjudde bituufu nga tumusitopinga sokoleke wano okoze ensobi nga tulifaalinga 2 mu bbaasa zino mpaka wetutuuse n'akoling off Nansana municipality n'agamba nti agenda kuddamu agirevising era wabaddemu n'ebizibu by'abakansala abaffe. Kintu ekyo kiraka kiba kigenderere kyaliwo ku byewakiso nakati ku by'e Nansana bwe balemererwa okujja ku kanso nga meya okukutula omuntu waggulu nga meya nga bakutula bakansala abo. Kati bwe twabaddeeyo badde bapanze eri wansi sagala nagamba wano naye eri wansi nga baagasse bakansala abawangudde abatuufu abalina n'eddala forms omanyi obulubu abakansala agenda okuvaawo awo ng'ategedde nti muwanguzi bagenza okutuuka muno nga bayise division y'e Nabweru nga n'ab'NRM abataawangudde nga bali mabega balinze kubalangirira. Meya omujja omulonde yalangiddwa ku bwammeeya bwa Nansana municipality. Tukuyozaayoza Kaana Kambata ne bammeeya abalala abawangudde municipalities 3 zikola district ey'e Wakiso. Ne balina engeri gye bajjeeko Haji Norman. Haji Norman. Actually owa NRM bulamu yafunye gumu kasanvu Norman n'afuna gumu 3 then Mutebi n'afuna omutwalo gumu. So ebyo webito bwe byabadde side ezeeyo. Kakati wetujja wano mu kibuga Kampala division ziri 5. Division emu ey'Emakini tewabadde kulonda oluvannyuma lwa petition yakolebwa wa NRM era netwalibwa ekibiina kya NRM. Already Kampala Central ebadde ne meya wa NRM era yazzeemu n'awangula Salim Uhuru. Kane ku division esatu ezabaddewo gyo twakulekedde nga tukutegeeza nti meya Sserunjojo Weddembe yabadde akyali n'okwemulugunya ye meya Salim Uhuru wa Kampala Central. So meya Sserunjojo Weddembe yabadde akyali mu kwemulugunya olw'ebyo ebyabadde bisomwa nga takkiriziganya nabyo paka nakati wakyaliwo Kigoye Weezinge eyo tennalangirirwa. Kakati omunene mu ggwanga Taata Namuli mbeera ze Zaki Mawula yalangiriddwa kuba meya. Ani yenna? Wampolampola Oweddembe. Atomanyi Zaki Mawula omunene bw'ati meya wa wano. Si oyo Weddembe. Weddembe ate ye Sserunjoji. Kale kakati Zaki Mawula alangiriddwa kubeera meya we Lubaga
abazze ekisanja ekyokubiri. Then Buken Ali Nubian Lee akawungeza akolonako olwaleero naye akeggulo naye alangiriddwa nga meeya omulonde ow'Ennakawa. Simanyi oba naddala abakulembeze mu Nakawa bakikoze lwaki ne bambi babeereddewo Nubian Lee. Banti bamuwadde akalulu kaabwe. Ngamba bonna abakulu bonna. Omanyi waliwo mbeerawo ng'olina ekintu ky'okola nga kikwatagana buteevu ne mukama wammwe. Naye anyway, Nubian Lee tukuyozaayoza. Sooka mpeka tulinye ebibadde ekiro ky'onakola nga Nubian Lee alangirirwa. Dabawuliza ate nga ndi munankyokacyoka atagenda twebaza abantu bannakawa nti beesize meeya waffe omupya Buken Ali Nubian Lee tuminamu nnyo essuubi. Nubian Lee is a very thoughtful individual. He's a leader in every sense, very creative, era tuminamu nnyo essuubi. Era abantu b'Ennakawa tulindirire bingi betulina essuubi nti byagenda okukwasaganya ensonga ez'enjawulo ennyo tumwenyumirizaamu tukuyozaayoza. Era abantu b'Ennakawa mwe mufunye ekyapa mu mannya gammwe. Kongula Nubian Lee ndowooza mu bantu NUP be yafulontinga nga mukama waabo oyinza okulowooza nti abalinamu omukono akubiddwa. Ensi ekubye Nubian Lee. Aba akulabye nti gw'osobola. Naye ensi ekubye bannabyabufuzi bakubye Nubian Lee. Kati Yesaya naye abakube. Kubisa bikolwa. Kyovola bandowooza ebyobufuzi tojjayo kaadi zo zonna. Bannabyabufuzi b'Ennakawa kye baasooka okukola bakuba Nubian Lee nga bakuba omuyimbi. Kati Nubian Lee ne basooka bo yennyini bamuyamba ne bamwanjula eri mu constituency nga banjudde muyimbi. Ali Nubian Lee n'agenda eri abantu n'ekifaananyi ky'omuntu ow'enjawulo. Kati ng'omuntu akompeyalinga Nubian Lee oli gw'abadde amukuba gw'abadde akuba n'ono gw'alabako nga byanjawulo nnyo. Kale yawangudde Paul Mugambe gwe badde bavuganye ennyo oyo nga ye meeya abaddeyo. Kale twetolamu katono tugenda bbanga tukomawo.